Abba Father, mbaaniriza olunaku olwaleero nga tweyongera mu misomo gyaffe nga twogera ku kulokoka kye ki, era nga leero njagala okutunuulira luno olunyiriri mu Yokaana ekisooka 5 bwe tugenda okusoma mu lunyiriri olw'11 ne 12, naye njagala kutandikira mu lunyiriri olw'7. Tuli mu kwogera ku Kristu okuba obulamu bwaffe. Kino ekintu nkyogeddeko emirundi egiwera nga message yaffe yasembayo twagamba nga tutunulira Abagalatiya 2:20 nti Kristu ye bulamu bwaffe, nti okulokoka ye Kristu okuyingira munda muffe n'afuuka obulamu, nti twalokoka mu mwoyo twalokolwa mu mwoyo. Kati olunaku olwaleero njagala kwogera ku mazima gano nti Kristu ye bulamu obutaggwaawo munda mu ggwe. Okulokoka kiki? Kwe kuyingira mu bulamu obutaggwaawo, naye Kristu ye bulamu obwo obutaggwaawo. Era tugende mu Yokaana ekisooka 5 tugenda tunuulira nga tutandika okusoma mu lunyiriri olw'7. Yokaana ekisooka 5 olunyiriri olw'7 agamba bw'ati: waliwo okukakasa kwa mirundi 3, Mwoyo Mutukuvu n'amazzi n'omusaayi. Era ebisatu ebyo bikkiriziganya. Obanga tukkiriza obujulirwa bw'abantu, obujulirwa bwa Katonda tusaana okubukkiriza ennyo n'okusingawo, kubanga bwe businga obukulu ng'ategeeza ku mwana we. Kale buli akkiririza mu mwana wa Katonda akyetegeezezza ddala ye yennyini. Oyo atakkiriza mu Katonda ng'amufudde mulimba, kubanga takkiriza ekyo Katonda ky'ayogera ku mwana we. Kati ekibuuzo ne kiba nti kiki kino Katonda ky'ayogera ku mwana we? Olunyiriri olw'11 ne lugamba bwe luti: era buno bwe bujulirwa nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu buno buli mu mwana we. Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, era obulamu buno buli mu mwana we. Buli alina omwana alina obulamu, naye oyo atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Njagala kusomako mweno Bayibuli yange ey'Abakatoliki bwegamba mu vaasi eno, era tukyali mu Yokaana ekisooka 5 mu vaasi njagala kati kusoma vaasi eya 11 ne 12 zokka mu Bayibuli eno ey'Abakatoliki, tulabe yo bwekyogera, kubanga erina engeri gy'ekijjayo ekyenjawulo. Etugamba bweti: obukakafu obwo bwe buno, in fact tusookere eno waggulu, akkiriza omwana wa Katonda alina obukakafu obwo mu ye. Oyo atakkiriza Katonda amufudde mulimba, kubanga takkiriza bukakafu Katonda bwe yawa ku mwana we. Waliwo obujulizi, waliwo obukakafu Katonda bwe yawa ku Yesu Kristu. Waliwo ebigambo Katonda byayogera ku Kristu bye tuteekeddwa okukkiriza. Wano kyalimu kugamba nti oyo yenna akkiriza ebigambo ebyo aba akkiriza nti Katonda kyayogera kyekyo. Naye nagamba nti oyo atakkiriza afuula Katonda omulimba, aba agambye nti Katonda alimba, kubanga takkiriza bukakafu Katonda bwe yawa ku mwana we. Verse 11, obukakafu obwo bwe buno nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo, ate obulamu obwo buli mu mwana we. Alina mwana aba alina obulamu
atalina mwana wa Katonda talina bulamu. Haleluya. Zino nyiriri ziri wano ne passage eno ebintu byayogerako bikulu nnyo mu kutubuulira obulokole kyeki, kubanga wano agenda nakyogera ate mu ngeri endala. Tutera okulowooza ku bulokole kugenda mu ggulu, okukkiriza Katonda, okufuuka omwana wa Katonda, ebyo byonna bituufu, naye Katonda alina anga endala gyakyogereramu n'atugamba nti era verse 11, era buno bwe bujulirwa nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo. Obulokole kyeki? Kwe kufuna obulamu obutaggwaawo. Okulokoka kitegeeza nti Katonda yakuwa obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo si kwe kugenda mu ggulu ng'ofudde. Tetufuna bulamu bwa butaggwaawo nga tugenze mu ggulu. Wano tugamba nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo. Saawa zino kaakano tulina obulamu obutaggwaawo kubanga Katonda yabutuwa kati. Ojjukira Yokaana 3:16 bw'ati Katonda bwe yagala ensi n'awaayo omwana we nti oyo yenna amukkiriza akole ki? Afune obulamu obutaggwaawo. Obulamu obutaggwaawo si ekintu kye tulinda nti tujja kiyingiramu nga tufudde ne tugenda mu ggulu. Ky'ekintu kye tufuna kaakano bwe tufuna Kristo, bwe tukkiriza mu Kristo, tufuna obulamu obutaggwaawo. Atugambye nti Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu buno buli mu mwana we. Obulamu obutaggwaawo buliwa? Buli mu ggulu? Nedda, buli mu mwana we. Kiddemu ekyo. Obulamu obutaggwaawo buliwa? Buli mu ggulu? Nedda, buli mu mwana we. Eyo yakatu kyegambye nti obulamu obutaggwaawo ate obwo buli mu mwana we. Nabo kyebagambye buli mu Yesu. Obulamu obutaggwaawo bwe mba mbwagala mbusangawa? Mu Yesu. Bwe mba mbunoonya obulamu obutaggwaawo mbusangawa? Mu Yesu. Katonda yakwata obulamu obutaggwaawo n'abuteeka mu Yesu. In fact Yesu ye mwennyini ye bulamu obutaggwaawo. Yesu ye bulamu. Mujjukira Yesu yatugamba mu Yokaana 14 nti nze kubo, nze mazima, nze bulamu. Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Obwo bulamu buli mu Yesu. Bw'okwata Yesu n'omusala ekiyinka okumuvaamu, bulamu butaggwaawo. Bw'okwata Yesu n'omutunula munda n'omulaba munda afaanana atya, olaba bulamu butaggwaawo. Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Haleluya. Obulamu obwo obwa Katonda, obulamu obwo embala ya Katonda. Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Ekyo ffenna kati ndowooza ekyo tukitegedde. Katonda yatuwa obulamu obutaggwaawo era obulamu buno buli mu mwana we. Kakati Bayibuli netugambye nti Katonda yabutuwa, nti obulamu obutaggwaawo tetugenda bunoonya mu ggulu. Obulamu obutaggwaawo tetugenda bulinda kusooka kufa tulyoke tubufune. Obulamu obutaggwaawo tetugenda kubusaba Katonda abutuwe. Obulamu obutaggwaawo tubulina kati. Katonda yabutuwa kaakano. Bwe twakkiriza mu Kristo, Katonda n'atuwa Kristo, n'atuwa obulamu obutaggwaawo, kubanga obulamu obutaggwaawo buli mu Kristo. Kakati ono verse 10 n'agamba buli alina omwana alina obulamu. Omwana yani Yesu. Yesu bw'abanga alina obulamu, Yesu bw'abanga ye bulamu, Yesu bw'abanga mundamu ye Katonda mwe yatereka obulamu obutaggwaawo, then ekyo kitegeeza nti oyo yenna alina Yesu aba akoze ki? Aba afunye obulamu buno, kubanga buli mu Yesu. Yesu ye bulamu buno obutaggwaawo. Bwe nfuna Yesu mba nfunye obulamu buno obutaggwaawo. In fact wanagamba buli alina omwana alina obulamu, naye yatalina mwana wa Katonda talina bulamu. Tewali bulamu bulala okujjako obulamu obutaggwaawo buli mu Yesu Kristo. Kakati no point nagikola luli naye njagala kugiddamu era nga mujjukira Galatiya 2:2 bwe yatugamba nti nakomera wamu ne Kristo wabula ndi mulamu naye si ku lwange, naye Kristo ye mulamu mu nze. Agamba nti ndi mulamu naye si ku lwange, nti ndi mulamu naye siri mulamu na bulamu bwange. Era eyo point nagikola, eyo point njagala era ne leero njiddemu njigaziyemuko. Tolina bulamu. Normally bwe tuba twogera kulokoka tumanyi okugamba nti obulamu bwo buwe Yesu.
obulamu bwo buwe Yesu. Give Jesus your life. Na ekyo si kituufu. Tolina bulamu gwe, tolina bulamu bw'owa Katonda. Katonda tayagala bulamu bwe. Tewaliyo verse mu Bible, mpuliriza bulungi, tewaliyo olunyiriri mu Bible lukugamba kuwa Katonda bulamu bwo. Kubanga gwe tolina bulamu bw'osobola kuwa Katonda. Bulamu ki bw'omuwa? Nga tonalokoka wali tolina na bulamu, wali olina kufa. Wali tolina bulamu bw'osobola kumuwa, wali olina kibi, wali olina butali butuukirivu, wali olina mbala ya sitaani. Katonda nga tolina bulamu bw'osobola kumuwa, okitegeera. Okulokoka si kwe kuwa Katonda obulamu bwo. Okulokoka ye Katonda okukuwa obulamu bwe. Katonalokoka wali tolina bulamu. Wali tolina bulamu mu mwoyo, wali tolina bulamu mu mmeeme, wali tolina bulamu mu mubiri, wali tolina bulamu ng'oli mufu. Naye bwe walokoka n'ofuna obulamu bwa Katonda mu mwoyo, n'ofuna obulamu bwa Katonda mu mmeeme, n'ofuna obulamu bwa Katonda mu mubiri gwo. Haleluya. Kakati wali yatugamba nti ndi mulamu naye si ku lwange, ne Kristo ye mulamu mu nze. Eno point era njagala njiddemu. Gwe tolina bulamu. Tolina bulamu bw'oli mu kulongoosa. Longoosa obulamu bwo gye waka nedda. Tolina bulamu bw'osobola kulongoosa. Obulamu bw'oba kuwa kati tebwetaaga kulongooka. Buli 100 ku 100 perfect bwatuukirira bwe bulamu bwa Katonda wennyini. Oba ate obulongoosa otya, onaaza otya. Naaza obulamu, tosobola kunaaza bulamu obuli munda mu ggwe. Buli bwe wali osobola okunaaza bwafa, bwakuggyibwamu kubanga tebwalina bulamu, kwali kufa. Ontegeera? Tolina bulamu gwe bw'osobola kuwa Katonda. Tolina bulamu bw'osobola kulongoosa. Tolina bulamu bw'osobola kudedicatingira Katonda. Tolina bulamu bw'osobola kusigira Katonda nti musigidde obulamu bwange. Tolina bulamu bw'osobola kubeera nabwo obutali Kristo Yesu. Simanyi bw'ontegeera mwana wa Katonda. Obulamu bw'olina kati ye Yesu Kristo. Nakugamba nti obulamu buno tebuli mu mwoyo gwokka, kubanga bwe twasoma Galatiya 2:2 yatugamba nti era obulamu buno bwentambuliramu mu mubiri guno, mbutambuliramu lwa kukkiriza lwa butuukirivu bwa Yesu Kristo, by his faithfulness. Ekitegeera nti n'obulamu bwentambuliramu mu mubiri si bwange, n'obulamu bwentambuliramu mu mubiri bwa Yesu. Yesu yampa obulamu bwe buli munda mu mwoyo, naye tebwakoma mu mwoyo gwokka, buli mu mmeeme, tebwakoma mu mmeeme yokka, buli mu mubiri. Obulamu bwentambulira nawo mu mubiri bwe bulamu bwa Yesu. Agambye era obulamu buno buli mwana we, buli alina omwana alina obulamu. Bw'obanga olina Yesu olina obulamu obutaggwaawo. Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Yesu munda mu ggwe ye bulamu bwa Katonda munda mu ggwe. Yesu ng'ali munda mu mubiri gwo bwe bulamu bwa Katonda nga buli munda mu mubiri gwo. Yesu ng'ali mu mmeeme yo bwe bulamu bwa Katonda nga buli mu mmeeme yo. Obulamu obwo obutaggwaawo. Yesu ng'ali mu mwoyo gwo nga yegatta n'omwoyo gwo ne bafuuka omu bwe bulamu bwa Katonda nga buli mu mwoyo gwo nga guli omwoyo wali omu ne mwoyo wa Yesu Kristo. Haleluya. Tetulina bulamu obwaffe kuwaffe, naye tulina obulamu bwa Katonda. Agambye buli alina omwana alina obulamu. Kino ky'ekintu kye weetaaga okweyogerako buli kiseera, buli lunaku. Nina Yesu, nina obulamu obutaggwaawo. Nina Yesu, nina obulamu obutaggwaawo. Kati ekyo bw'okitegeera, then katawo ne tuddayoko, kasi for example tugende mu Yokaana 3, kubanga eno Yokaana 3 ffenna tugimanyi, naye tulina engeri gye tukisomamu nga tetugitunulira bwetu, naye kakati bw'otegeera kino kyenva okwogera, then n'ogenda mu Yokaana 3 etugamba bweti, Yokaana 3:16, kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'atyo n'awaayo omwana we omu yekka. Katonda yagala etya ensi? Yawaayo Yesu. Katonda teyatugamba bugambi nti nkwagala, yatuwa omwana we. Okutuwa omwana we kwe kwagala kwe omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Tugenda twogera ntugamba nti lokoka oleme genda mu geyeena. Bw'ogenda n'owuliza abantu nga babuulira enjiri, naddala bano bannaffe ababeera ku makubo, batugamba nti lokoka
oleme genda mu Geyeena, oleme kuzikirira, lokoka. Naye wano atugamba nti buli muntu yenna amukkiriza aleme kuzikirira wabula. Eyo wabula nkulu nnyo kubanga tugenda tutunulira Yesu ne tulowooza nti Yesu ekyamuleeta bututwala mu ggulu butatutwala mu Geyeena. Ekyo si ekyaleeta Yesu. Yesu teyajja kutwala mu ggulu. Yesu teyajja kuwonya muliro gwa Geyeena. Ekyo kye tuyita half truth kitegeeza ki nti mazima naye si mazima agatuukiridde agajjudde, mazima gakwonta oba mazima ga half. Okitegeera? Yesu ekyamuleeta si kukutwala mu ggulu. Yesu ekyamuleeta si kukuwonya Geyeena. Atugambye wabula kino kye kyaleeta Yesu, wabula afune obulamu obutaggwaawo. Afune obulamu obutaggwaawo. Ekyo kye kyaleeta Yesu, kuwa bonna abamukkiriza obulamu obutaggwaawo. Yesu tajja kuwonya Geyeena. Yesu tajja kutwala mu ggulu. Yesu ajja kukuwa bulamu obutaggwaawo. Katonda bw'asindika Yesu, ensonga lwaki amusindise si kutuwonya kugenda mu Geyeena, kutuwa bulamu butaggwaawo. Kati nnyone mu ngeri endala tugambe nti olina gy'olaga, engeri kati gye njogerera mu lulimi luno olwaffe kitegeeza nti abantu abampuliriza bantu ba mu Uganda. Tugambe nti tumanyi nti ekibuga ekikulu ekya Uganda Kampala. Okay? Tugambe nti olina gy'oviira okugenda e Kampala, kye twandise destination Kampala, oba gye ngenda Kampala, emmotoka ngenda giviira mu Kampala. N'oyingira emmotoka oba olinnya taxi ekuvuga ekujje wooli ekutwala e Kampala. Okay? Eyo taxi tegenda kubuuka bubuusi okuva wooli egwe e Kampala. Nedda. Kati tugambe nti Kampala bwe bulamu obutaggwaawo kye kyaleeta Yesu. Naye mu taxi okuvuga okukujja yonna gy'oviira, bw'oba ova Mukono egenda kuyita Bweyogerere, eyita Ekireka, eyita Nakawa, ekutuusa e Kampala. Bw'oba ova Gayaza egenda kuyita Kasangati, eyite simanyi awo awalala wonna weyita, ekutuusa ewa e Kampala. Bw'oba ova Ntebe taxi erina bwegenda okuyita, erina ebibuga ebyenjawulo byegenda okuyitamu paka bw'enaakutuusa e Kampala. Bw'oba ova Nansana oba Wakiso taxi erina ebibuga byegenda okuyitamu, Bikasubi, Binamuŋŋoona, byani Nankulabye, eryoke ekuyingizeewa e Kampala. Bw'oba ova Munyonyo erina bwegenda okuyita Salama, Makindye, ewa eryoke ekutuuseewa e Kampala. Buli w'ova tebuuka bubuusi n'ekutuusa gy'olaga, erina ebibuga byeyitamu. Kakati ebyo ebibuga bye bino ebintu ebirala ffe bye tusimbyeko essira bye tulabanga. Kati kankubuuze, bw'oba ovudde gy'ovudde ogenda e Kampala, ekibuga ky'oyitamu ekisooka ekyo ogamba nti otuuse? Nedda, ogamba nti wano njitawo. Kati oba akubira ekisimu n'akubuuza nti oliwa, omugamba nti ndi wano naye nkola ki? Nzija, sinnatuuka naye ndi wano mu kibuga kino. Sazze kubeera mu kibuga kino, nkiyitamu buyisi naye nkirimu? Nkirimu naye si wengenda okubeera njitamu buyisi. Jamu atukutte, tukyali wano Bweyogerere, tukyali wano Kasangati, tukyali wano Salama, tukyali wano, okitegeera, abayita ababiri, tukyali wano. Oyina wooli ng'otambula ng'ojja e Kampala. Simanyi oba ekyo kitegeera. Kakati ffe twagenda ne tutunuulira bino ebifo bye tuyitamu ne tubiyita Kampala nti oba tutuuse. Kakati Yesu okujja okuwonya endwadde oyitamu buyisi, teyajja kuwonya ndwadde. Yesu okusumulula dayimoni oyitamu buyisi ekyo kibuga, ti Yesu teyajja kusumulula dayimoni. Ekyamuleeta si kusumulula dayimoni. Yesu okukutulako ebikolimo eby'ensikirano awoyitamu buyisi, ekyo si kye kyamuleeta okutulako ebikolimo eby'ensikirano. Yesu okukuwa ssente n'okukugagawaza n'okuwa omukisa si kye kyamuleeta, awoyitiramu buyisi ekyo kibuga ky'oyitamu ng'ogenda e Kampala. Simanyi oba ontegeera. Yesu okuwonya Geyeena n'okutwala mu ggulu, ekyo kibuga oyitawo buyisi, ye kituufu. Yakuwonya Geyeena kituufu, ogendagenda mu ggulu, naye ekyo si kye kibuga ekyamuleeta, awayitabo buyisi. Waliwo destination wali wetulaga e Kampala. E Kampala kye ki? Bwe bulamu
obutaggwaawo. Kyova agambye wabula afune obulamu obutaggwaawo. Okufuna obulamu obutaggwaawo kye kisinga obukulu ekyaleeta Yesu. Wano mu lunyiriri lwa 3:6 Yokaana 3:3 atugamba bw'ati, oyo akkiriza omwana alina obulamu obutaggwaawo, naye oyo atakkiriza mwana taliraba bulamu era Katonda amusunguwalira. Oyo akkiriza omwana asikiriza Yesu alina saawa zino obulamu obutaggwaawo. Bwe tukkiriza Yesu tufuna obulamu obutaggwaawo kaakano kati. Tubufuna kati ne tubeera nabwo, tetulinda kufa kugenda mu ggulu tulyoke tufune obulamu obutaggwaawo. Tuli nabwo kati, tolinda kufa, tuli nabwo kaakano. Obulamu obutaggwaawo togenda kubufuna ng'omaze kufa, obulina kati kubanga wakkiriza Yesu, kubanga Yesu ye bulamu obutaggwaawo. Yesu ye eternal life. Kakati bwe tufuna Yesu tuba buno bulamu nga butuyingidde kati. Kino ekintu nkyogedde mu ngeri ez'enjawulo. Tugendeko awalala tulabe era kyagenda okutugamba ku Yesu ono okuba obulamu obutaggwaawo. Tugende mu Yokaana ekisooka, tugende mu ssuula esooka, olunyiriri olusooka tugambe bwetti, tubawandikira mu kigambo ow'obulamu. Tubawandikira ku kigambo ow'obulamu. Ani oyo kigambo ow'obulamu? The word of life, yani ye Kristo. Tubawandikira ku kigambo ow'obulamu eyaliwo okuva ku lubereberye. Ani ono eyaliwo okuva ku lubereberye? Ye Kristo. Bw'osoma Yokaana 1:1 otegeera nti ye Kristo gwe twawulira, gwe twalaba n'amaaso gaffe era gwe twakwatako n'engalo zaffe. Obulamu bwalabisibwa era tubulabye, tubuweerako obujulirwa era tubategeeza obulamu obutaggwaawo obwali ne Kitaffe era ne bulabisibwa gye tuli. Bulamu ki buno bwayogeraku bwagamba nti bwali ne Katonda ne bulabisibwa gye tuli, nti twabulaba, twabukwatako, twatambula nabwo. Kakati wano Yokaana ali mu kwogera ku Yesu, naye tali mu kumuyita Yesu, ali mu kumuyita obulamu obutaggwaawo. Yokaana ayogera ku Yesu, asoose n'amuyita kigambo eky'obulamu, kigambo w'obulamu mu verse 1 kyamuyise. Kakati mu verse 2 n'amukyusa, kati takyamuyita kigambo ky'obulamu, kati n'atandika okumuyita obulamu obutaggwaawo. Tubategeeza ekyo, verse 6, tubategeeza ekyo kye twawulira era kye twalaba, mulyoke mutwegatteko, mubeere bumu naffe era musse kimu ne Kitaffe awamu n'omwana we Yesu Kristo. Kati atubulidde gwayogerako ono kigambo eky'obulamu, ono obulamu obutaggwaawo, yani ye Yesu Kristo. Yesu ye bulamu. Kati bwe wafuna obulamu obutaggwaawo munda mu ggwe, bwe wafuna Yesu munda mu ggwe, Yesu yajja ng'obulamu obutaggwaawo. Yesu bw'ayingira munda mu ggwe, obulamu obutaggwaawo ne buyingira munda mu ggwe. Bw'obanga oli mulokole, munda mu ggwe olinamu Yesu, olina obulamu obutaggwaawo mu mwoyo, mu mmeeme ne mu mubiri. Kakati buno obulamu buli lunaku, buli lwossa omutima lwe gukuba omusaayi ne gutambula, ng'obulamu buno butambula nga bwanjala mu mubiri gwo gwonna, nga butambula ng'omugga bwe gutambula. Haleluya. Nga bukulukuta ng'omugga bwe gukulukuta. Obulamu obutaggwaawo nga buva mu mwoyo, nga buyingira mu mmeeme, buyingira mu ndowooza, buyingira mu mpulira, buyingira mu nsalawo, nga butambula, obulamu nga bukulukuta, nga buyingira mu mubiri gwo, nga bukyusa omubiri gwo, nga bufulumya obulwadde n'okufa n'enzikiza, nga buyingizaawo obulamu, nga buyingizaawo ekitangaala. Haleluya. Nga buyingizaawo okubeera obulungi. Obulamu buno obutaggwaawo ye mbala yaffe kati. Obulamu buno obutaggwaawo ye neeyisa yaffe kati. Obulamu obutaggwaawo ye ndowooza yaffe kati mu Kristo. Obulamu obutaggwaawo bwe bulamu obuli munda mu ffe, obukolera munda mu ffe mu Kristo Yesu. Haleluya. Ekyo kyamaanyi nnyo ekyokutegeera. Ekineewuunyisa nti bino ebintu tetutera kubiwulira mu kyaki zaffe. Mu kyaki twonoona obudde nga twogera ku bintu ebitali bikulu.
twogera nnyo ku bintu ebitali bikulu byotasobola kugeraageranya n'amazima gano nti obulamu bwa Katonda bwe bulamu bwe yatuwa era yabutuwa mu Kristo bwe yayingira muffe obulamu ne buyingira muffe. Kino kye kitegeeza okubeera omulokole, kitegeeza nti wafuna obulamu obutaggwaawo, nti Kristo munda mu ggwe ye bulamu obutaggwaawo, era ne kitegeeza nti tewaliyo bulamu bulala bwonna bw'olina, tolina bulamu bulala okuggyako Kristo munda mu ggwe, obulamu obutaggwaawo. Message yange kanjikome wano, nja kukomawo era tweyongere okusoma tutunde era ennyiriri endala ezitubulira kiki kyekitegeeza okulokoka oba okugamba nti nze kati ndi mulokole kitegeeza ki. Leero tusomye nti kitegeeza okufuna obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Nkwebaza okusoma nange, nkusaba nyambe okuweereza message eno abantu abalala bagiwulire nabo bayige naffe, likinga, subscribinga, sharinga, gabana n'abalala bonna ku mikutu egy'enjawulo tusobole okutambuza amazima gano, abantu baffe bagategeere baveeyo mu kutambulira mu bunafu ne mu bulimba, obutatunuulira mazima nti kulokoka kitegeeza bulamu obutaggwaawo nga ye Kristo mwennyini. Haleluya. Oli wa mukisa, nange ndi wa mukisa. Bye bye.